Peter. What have I done? Mwagira omulamwa guno ebitundu 9 ku 10. Bonna betubadde nabo era betutambula nabo babudde mu kibiina kya Democratic Party. Naye ng'ogyeko ekyo twali tutambula bulungi, ensonga lwaki nali sinaba kuba na kirowoozo kitongoza kibiina kuba nali n'essuubi gy'oba oli awo tunasobola okuddaabiriza ennyumba gy'abajjajjaffe naffe ne tugikulembera. Tunatuka Kalulu tugenda kutikinga Bobi Wine abantu ne bagamba nedda bawandiisa Kyagulanyi era mbadde nga mpuliziganya ne bakulembeze bannange. nga tutegeeraganye kannanga omanyi tusaana tutegeeragane naye mugambye ku nsonga yammwe mwabamu nga mumpagira naye ng'ate waggulu muwagira ye nga mmwe mwasalawo dda nga temukyayagala nze nakubayambako okusalawo. Netugamba nti nno tugenda kutandika abavubuka olunaku lw'enkya abayagala okwesimbirawo ku kaadi y'ekibiina ekyo ekijja nti ajja kuweereza wano omuntu ffe tubawe venue babasayiningire musobole okwesimbirawo ku kaadi y'ekibiina kyammwe era nange bwe mukontinuwenga okuwagira nga bweteekateeka okutuula n'omukulu oyo tulabe bwe twongera ensonga eno mu maaso kubanga otuukira ku myaka egyange ebintu bingi nnyo okubisalawo bikutwala Mukole Kyagulanyi tulinda mukole yuyo tulinda mukole omukole Kyagulanyi president Bobi mukone likubwe bulijjo likubafu bulijjo likuba kataala osanze watufu mukono nnemu sabaganyete abaana bakomaku kati baabwe zizo piki Sulako
Bako. Nze Haji Segele Lukman, chairman wa DP Mukono municipality. Eyabbibwako enkumbi bano abatamanya ngamba bamulyansobole. Olwaleero twagala okufuna ekitangaala eri bannamukono ne Uganda yonna okutwaliza awamu ku bigambo bino ebibadde byogerwa. Amboze tayina nkumbi, amboze yagenze mu FDC ne Kasibante ne Lukwago ebitaliiko mutono na magulu era si bituufu. Naye nga tuteekateeka kola nomination z'abavubuka nga branch y'Emukono twasazeewo tugamba tugenda kutambula n'ekibiina kya NAP era obuyinza babutuleetedde nga tugenda okuofficiatinga n'okwendosinga candidature z'abavubuka bonna Mukono municipality ne Mukono yonna okutwaliza awamu engazi.